okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa, nate mbaanirizaako ku mukutu gwaffe ogwa 3ABN TV. Mwebale nnyo, mwebale ddala okukeera ku nsulo y'enkya. Buli lunaku tukeerenga wano tubeeko kye tuyiga kuba Mukama waffe tayagala tugende tulumba ensi n'ebizibu byayo nga tetusoose kukwataganako naye. Oyo agenda otuyisa mu lunaku lwonna, agenda otuyisa mu byonna byonna bye tugenda okusisinkana eyo. Ow'amaanyi asobola otuwanguzisa, oyo amanyi pulaani zaffe. Yatugamba tutukole pulaani eri mu ngero 16 olunya olusooka okutuuka ku lwokusatu. Tukole pulaani naye tuziterese ye nti ate ajajinga motives zaffe, naye atugamba bwe tuzimuteresa pulaani zaffe zonna ne tuzitambuliza Katonda waffe. Katonda waffe ajja kuzitusobozesa okuziwangula ne tutuuka ku bye twetaaga. Kale okoze bulungi nnyo nnyo nnyini ddala okusalawo okutandika olunaku ne Katonda wo. Eddoboozi tolifaako lyakyankalanyemu, naye Mukama yeebazibwe olw'obulamu. Mukama tumwebaza. Nkakasa nga Bayibuli yo ekuli mu ngalo, alina akatabo ka morning devotion kakuli mu ngalo, ate akalina gwewuliriza kubanga ekigambo kya Katonda weekiri. Oba Bayibuli togirina abaako by'onootinga wansi. Kitwale nti mukisa gwe olwaleero nti ofunye omukisa n'osinkana oba obadde otambuza butambuza n'ogwawo bugwi. Nkugamba tovaawo, Katonda waffe twogere naye, tutandike olunaku nga tuli wamu naye, kubanga nkakasa nti alina plans nnungi gye tuli. Era nsaba onegatteko mu kiseera kino tugenda kusaba. Nze Lydia Mugalu nga ndi wa mu kkanisa eri e Kanyanya. Ekkanisa eyo nkolayo nga kansala kati wamu mu kitongole eky'ebyobulamu. So Mukama waffe yeebale kubanga yatugabanyizaako ku buweereza bwe tutambulire wamu naye. Ffe baani abaana b'abantu nga Katonda yatwagala nnyo n'atulonda tukolere wamu omulimu gwe. Serving the Lord is a privilege. Weesoneko bwesonyi, kakkana, weereza. Kisa kya Mukama kyokka. Kale nsaba tewombeeke tubeeko twogere ne Katonda waffe atuyigirize. Katonda waffe tweyanzizza nate otwongedde omukisa omulala. Tukusaba obeera omuyigiriza waffe okuyita mu Mwoyo Omutukuvu nga tugenda okubikula ebyawandiikibwa byo. Ffe ng'abantu tetubitegeera, naye Omwoyo wo bw'atuulawo byonna bituuka eri abantu bo. Kale yogera naffe Mukama waffe. Tweyanzizza kubanga watusuubiza okubeeranga wamu naffe, era tukakasa okubaawo okwo tubeere mu byonna, otuyigirize ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Nsanyuse okubalaba. Olunaku lwajjo twalabye ekkanisa eyagwagwawazibwa, ne leero tugenda kweyongerayo okulaba. Twalabye ekkanisa eyali ennungi, Kristo gye yaleka ateeseteese obulungi, ekkanisa y'abatume. Nga abatume bali abaali ne Kristo physically bwe baavaawo ne wabaawo abaayagala okugiwamba ne bajezza bagitambulize mu maanyi gaabwe ng'abantu. Era ekkanisa eyo n'etandika okugwagwawala etaalina buzibu. Okugwagwawazibwa mu Luzungu bakinnyonnyodde nga defilement. Omwana abadde omuyonjo, omuwala abadde omuyonjo, laba bw'atunuzibwa mu mbuga ya Sitaani n'abeera ng'agwagwawala. Kale ejjo bwe twalabye, naye twawunzise na ssuubi nti newankubadde okugwagwawala kwaliwo, nti tekumalaawo. Ssuubi lyaffe
abantu ba Katonda mu nsi bakyalimu era ekkanisa ya Katonda eri. Kati nno ebyo byabadde byajjo mu bufunze, leero tulina ekyokuyiga kyaffe ekirala. Ntandikidde eri kubanga era ogenda okwesanga nga buli kimu kiddiringana ku kinnaakyo. Nsaba onneegatteko obikule mu kitabo ekyakubikkulirwa. Jjo twasomye olunyiriri lwabadde lwa 10. Leero tugenda kusoma lunyiriri lwa 11 mu ssuula ey'omunaana wetukyali. Ebigambo byakubikkulirwa si bigambo ebya bulijjo. Tulina okugenda nga tubyetegereza bulungi kuba bangi biba confusinga. Munnange tobeera nga confused na bigambo bya Katonda, si bibyo. Saba oyo eyabiwandiisa tagenda kuleka mu confusion. Katonda talireka muntu ayaayaanira kuyiga, nedda. Katonda waffe wa mazima, ne bw'olaba ekintu nga kiringa ekikalubye, nga kizibu nnyo kinene wadde gy'oli, eyakiwandiisa ajja kikutegeeza. Ne bw'anaabanga bw'osoma era kyeyongera kaluba, bwakiri anaakusindikira omubaka. Omu ku babaka leero nanga nsindise mu babaka be. Gayina eddoboozi lyantumye tweyongere mu bigambo bino eby'okubikkulirwa ebirabika ng'ebizibu, ebirabika ng'ebikambwe, ebirabika nga bitiisa. Ebitabo Daniel kubikkulirwa abamu baabiteeka eri. Ne bagamba ffe bye bintu tetubikola ki? Tetubitegeera. Naye Katonda mwesigwa. Abantu be tabaleka nga tababuulidde. Era Katonda yabibikkula. Era abantu be n'abawa omwoyo. Era abantu be babitegeera. Kale bikkula kubikkulirwa essuula 8 olunyiriri. Leero tuli ku lwa 11. Jjo we twasomye twasembye okulaba nga malayika, mujjukire bamalayika bazze bafuuwa obugombe, twatandikira wala. Kaakati malayika owookuna bwe yafuuwa akagombe, ne tulaba no kankuzeeyo kwemabega katini kubanga saagala tubule, njagala tutambulire mu layini. Ebigambo bino bitubikkulirwa tubitegeerera ddala nti tulina kye tubuuse. Jjo twalabye malayika owookusatu ng'afuuwa akagombe, ng'emunyeenyeegwa. Emunyeenye tugiraba, twalabye Sitaani ng'agwa mu bantu ba Katonda, ng'atwala kimu kyakusatu. Obulimba buyingira mu kanisa eri gye tusandikidde. Mbu kaakati malayika oyo owookusatu bw'amala okugwa ku mazzi gano, kati leero bye tugenda okulaba kiki ekyaliwo. Waliwo tayito egamba nti Wormwood oba kakaayira. Kakaayira. Wali oliddeko ku kintu ekikaawa? Kakaayira. Simanyi kintu ki kye wali olidde ekikaawa, nze manyi kigagi. Kizibu nnyo omuntu yenna okuteeka ekigagi mu kamwa n'atafunya za feesi. Kati nze ekyo kye mmanyi, naye ate waliwo Wormwood nti ye bamuyita kakaayira. Kaakano katusome olunyiriri lwaffe. Mujjukire emunyeenye eri egudde ku mazzi. Kati twongerayo kubikkulirwa 8:11 nti n'erinnya ly'emunyeenye liyitibwa obusinso. Wormwood, kakaayira, obusinso. Ebyo n'ebigambo tubisomere ddala wano mu Bayibuli. Saagala omuntu agambe omukazi yabadde wali ng'alina obutabo 2 abubikkula bw'abusoma. Katusome, tuli mu bigambo bya Katonda wano mwe tujja bye tuyiga n'okunnyonnyolwa. 8:12 bikkula Bayibuli yo weetegereze. Agamba malayika owookuna n'afuuwa n'ekitundu ekyokusatu ekyenjuba. Nedda. Tuddeyo tugambye olunyiriri lwa 11. Jjo twasoma 10. Leero tusoma 11. Lugamba nti n'erinnya ly'emunyeenye liyitibwa abusinso. N'ekitundu ekyokusatu eky'amazzi ne kifuuka abusinso. N'abantu bangi ne bafa olw'amazzi kubanga gaakaayizibwa. Nti ekitundu eky'emunyeenye, ekitundu kimu kyakusatu emunyeenye bwe yagwa mu mazzi. Twalabye nti amazzi bantu, abantu ba Katonda.
ne tulaba nti obulimba bwe bwagwa era jjo twalabye nti waliwo omukuba Empress Constantine bwe yagwa n'abaako ne bye yaleeta ne mu kkanisa nti n'abantu kitundu kyakusatu ne bagendako n'obulimba obwo ne babutwala ne babuyingiza mu kusinza Katonda. Kaakati batugambye nti tekyakoma kwawo kugwa bugwi nti amazzi ne gagwa nedda nti emunyenye neegwa mu mazzi nedda bwe yagwa amazzi ne gafuuka abusinso w'omuwuudo ne gafuuka ekyo ekyagagwamu. Naye kimu kyakusatu Mukama waffe yeebazibwe buli lwe nsoma akagambo ako kanzizaamu amaanyi kandaga obuwanguzi bwa Mukama waffe nti Mukama waffe asigala nga muwanguzi. Sitaani ne bw'aleeta embeera embi temalaawo. Mukwano tomalibwawo. Tomalibwawo na kusoomooza kwa Sitaani. Sitaani atwalako katundu ako n'akujojjobya naye obuwanguzi buli mwani Mukama waffe. Naye wano tulabye nti a third waters became wormwood and many men died from the water because it was made bitter. The bitterness obukaawu obw'obubi bwe butuyingira ne tubwaniriza ne bufuuka kitundu ku ffe naffe tufuuka ekyo. Ekyo nno Bayibuli kyeyogerako nti ekitundu eky'abantu ba Katonda eky'ekkanisa ya Katonda ne kifuuka wormwood. A third kubanga emunyenye embi yali ekoze eki erese era n'emunyenye eyo nga nayo ddala wormwood. Kakati nno njagala tuddemu twetegereze bulungi ekigambo ekyo wormwood ye bakijjawa wakakaayira oyo bamujjawa nti eri ku bimera ebiri mu kika kya Artemisia mulimu Artemisia habo alba amanyiddwa nga white wormwood. Ekika kino mbu kya muddo kiriibwa eŋŋamira n'embuzi. Mbona abamu bamanyi n'okikozesa ku caayi ne bagamba kijjanjaba olubuto. Naye mbw ate kirina n'akakwate nga kisobola okuba akatwa ddala kubanga omuntu oyinza okukirya n'ologootana. Era nti kirinamu n'akakwate ku kyokunywa ekitamiiza ekya absinthe. Mbu kakati mu byawandiikibwa njagala nsomeko wano mu kitabo kyaffe wano ekirimu gayidi y'okunnyonnyola kuba olulimi Oluganda oluusi luzibu okukyusa naye katulabe ono bwe yatunnyonnyodde. Mu byawandiikibwa abusinso muti ogutera okukozesebwa okutegeera okukaayirwa n'ennaku. Kino bw'osomako eri mu kitabo kya Kukungubaga essuula ey'okusatu olunyiriri lw'19 oyinza okitegeera ekigambo okukaayirwa n'ennaku. Nkugambye kwata Bayibuli, kwata ekitabo, funa akapeeni obeeko by'oyinza okuwandiika. Ennyiriri zonna tuyinza obutazimalaayo mu length naye buli lwenkoonyeeko n'ensonga gye nkoonyeeko ng'onootinga nga tusharinga bw'oddayo eri ng'osoma gutegeeza obukaawu era gutegeeza omukazi ng'enkomerero ye ekaawa ng'omususa. Twagambye omukazi yaani ye kkanisa ya Katonda. Ngero 5 olwokuna era kabonero ak'okusinza ebifaananyi. Mu kitundu kino gutegeeza kwewaggula kwa kkanisa eri Buruumi. Ekigambo okwewaggula kigambo kinene. Kitegeeza waliwo ekkubo eddambulukufu lye babadde bakugamba okukwata era ne balikulagira ddala bulungi n'oliraba naye gwe n'ogaana n'ogamba nze nja kutambula gange. No nedda. Naye kale mu kwewaggula kuno okwa bulijjo okw'abantu bantu bulijjo beewaggula ne bakola oluusi ne bafunirayo gye beewaggulidde ne beewaana. Naye kino kye tuliko tetuli mu katemba wansi eno. Tuli ku kigambo kya Katonda ekikulu ekinywevu ddala.
ewa Katonda teriiyo kwewaggula. Gwani? Enewe sitaani ono w'omuwudu bw'ayingira n'asensera n'atuula ku mazzi gwe amazzi gakaawa nago ne gafaanana mukama waabwe. Kituufu abantu bakaayira mu mbeera abantu beewaggula. Abantu tusobola okwewaggula era ddala weekiri. Wano agambye nti okusinza ebifaananyi, kabonero ak'okusinza ebifaananyi. Tunula eri mu kyamateeka 29:18. Mu kitundu kino kitegeeza okwewaggula kw'ekkanisa eri mu Ruumi. Yinza okuba ekkanisa eyo owaayo olugano inayo ekkanisa gy'omanyi eyeewaggudde nga Katonda yagamba tosinzanga ebifaananyi. Zijjukira eri essuula etteeka eryokubiri erisooka litugamba tetubanga na bakatonda balala. Tuli eri mu Kuva 2 essuula 2. Eryokubiri Katonda n'alyoka agamba teweekoleranga kifaananyi ky'oli. Tuli mu Kuva essuula 2 bikula Bayibuli yo sigenda kubikula oyina eyiyo saagala ogambe nasomye mu yange. N'alyoka agamba nti teweekoleranga kifaananyi ky'oli kyonna. Newankubadde ekyefaanaanyiriza ebiri mu ggulu newankubadde ekiri wansi w'ensi mbu tokivuunamiranga. Wabula etteeka eryo Katonda yalyogererako ebigambo n'alyoka agamba mbiwalana okuva ku bannakabirye ku mulembe ogusooka nnakabirye nnakasatu nnakana. Nti naye ekkanisa w'omuwuudo Kakayira neeyimirirawo n'egamba no, ffe tujja kubikola tubiteeke mu lwatu tubisimbewo tubisinze ng'ensi yonna eraba. What? Kukaawo Mukama atusaasire. Ebigambo Mukama waffe yabiraba n'amanya biyinza okubaawo kambiteeke mu kubikulirwa bwe bibangawo abantu bange bamanye baleme kwegatta ku mazzi agafaanana bwe gatyo agafuusa obukaawo. Mukwano gwange tolabanga awali obukaawo obufaanana bwe butyo n'osigalawo. Katonda tebamusaagirako. Katonda ye Katonda. Katonda ye nannyini ggulu n'ensi. Bw'ayogera aba ayogedde. Tuliwo lwa kisa kye. Lwaki okkiriza okulwanira eri ogusota nga Katonda akuwadde ebbeetu ery'okuwona? W'omuwudu Kakayira nti emunyenye eri embi sitaani omubi bwe yagwa ku mazzi bwe yagwa ku kkanisa eyo ku bantu abo ne bafuukira ddala ekyo obukaawu ne bweyongera. Kibi si kya ssanyu n'akatono tekisanyusa kuwulira naye batubikulira ebyo ebiriwo ate n'ebimu tubirabako n'agaffe. Mukwano gwange nakati njogera obiraba. Oyinza n'okuba okubamu akafaananyi obamanyidde ddala bulungi abasimbawo ebifaananyi ne babisinza. Bayibuli ebivumirira. Katonda waffe abikyawa. Naye bw'aba awunzika etteeka eryo agamba mbu naye ate addiramu 10,000 abo basalawo okukyusa ne bakola nga bw'ayagala. Kale oyinza okuba nga naawe obadde oli mu bukaawu obufaanaganako bwe butyo obw'okusinza ebifaananyi. Naye Katonda addiramu abantu. Leka kugamba nagwa dda nze namala kyankwatirayo nedda. Kuno kwe kulabula okuzze mu maaso go. Tekiyinza kukwatirayo nga Katonda akwagala nga ne leero akyogeddeko mu maaso go mu matu go. Tekisoboka. Mukama waffe atwagala tewali muntu yenna gw'ayagala kuzikirira. Naye nga tugenda okukomekereza ekyokuyiga kyaffe ekyaleero Kakayira oyo njagala tusomeko wano nti makulu ki agali amazzi agakaayizibwa. Ekitundu kitujjukiza okukyuka kw'amazzi agaali Emisiri okufuuka omusaayi ekisangibwa eri mu Kuva essuula 7 lunyiriro 15 era ne mu Kuva
mu byombi olabamu akakwate akali wakati w'amazzi n'obulamu. Amazzi makulu nnyo okuyimirizaawo obulamu, naye amakyafu era agakaawa tegayinza ate go tegayimirizaawo bulamu, gabutta buki? Amazzi bwe bulamu, ekyo tukimanyi tukyogera. Era wano batuleetedde ekyokulabirako ekyali e Misiri. Era batuwa n'amazzi amalala agaali eri mu kitundu eky'Emmaala. Nago gaakaawa okutuusa Katonda lwe yagalongoosa. So awali amazzi agakaawa mukwano gwange tewali bulamu. Galina eyagagwamu omulabe n'agafuula kyali. Kyonna kyegali era kyali era yeye y'omulabe wa Katonda. Kale enjigiriza ez'obulimba bwe zaayingizibwa mu kkanisa zaaleetawo okufa okw'ebyomwoyo eri abo bonna abanywa ku butwa obw'amazzi gaazo. Enjigiriza ez'obulimba tezaakoma ku kutuusa kkanisa mu kwewaggula kyokka, naye zaaleetera ekkanisa y'e Rumi okwongera okumalirira okuwaliriza enjigiriza zaayo n'okuyigganya. Enjigiriza z'ekkanisa zaasukkulumizibwa okutuuka ku mateeka g'eggwanga. Kwegamba baateekamu enjigiriza zaabwe ne bazituusa n'ozifugisa n'eggwanga. Olaba abantu nno nga beewadde obuyinza babwewaggwe, muntu n'agamba nze nina obuyinza. Katonda yagambye bw'ati, nze nange ŋŋambye. Katonda agamba bw'ati nti nze ŋŋambye. Nti gwani nze. Nekyoyinza omuyita munaye nekikubula. Kubanga Katonda bw'agamba n'omuntu n'ayimirira naye n'agamba, naye n'alagira n'agamba yenze. Why? Naye twebaza Katonda kubanga Katonda alabula. Era kwe kulabula okutujjidde leero. Mukama waffe yeebazibwe nti atukeezezza mu bigambo bino. Tutandike nga tumufumiitirizaako tuleme okugwa mu katego ak'okugwa mu bukaawu obufaananako bwe butyo. Nti ekikemo ky'okwekkiriranya kyali ky'amaanyi nnyo. Okukuza Sande kwafuuka etteeka ery'okukuuma Ssabbiiti. Tulabye ng'ekikemo eky'okwekkiriranya kyali ky'amaanyi nnyo. Okukuza Sande kwafuuka etteeka ery'okukuuma Ssabbiiti n'okufuulibwa ekikolimo. Mulaba ebintu bino, by the way, njagala obategeeza. Ekkanisa ya Mukama waffe yagireka nnambulukufu era baasigala basinza Ssabbiiti Saturday. Naye Mukama yeebale. Ennaku zino waliwo ka vidiyo k'omu ku basumba b'abalokole gwe sijja kwanamiriza naye nga mwenna mukalaba. Omusajja nga ddala alina ekimusuukunda mu nda ye ng'omwoyo w'amazima amusuukunda abeeko by'ayogera. Omusajja yannyonnyola Bayibuli n'ategeeza olunaku lwa Ssabbiiti n'olunaku lwa Sande n'abyawula nti according to the Bible and the Jews, okusinziira ku Bayudaaya ne Bayibuli. Kaakati gwe oba bwe yali awunzika by'ayogera ate yamala n'ateekamu akatwa kaw'omuwuudu, simanyi omanyi mu vidiyo obwo babuleetera mu ngeri, naye omwoyo yali akoze era nkakasa mu be yabyogereramu. Atali mwana wa kubula kwolwo yalabuka n'agamba nedda tetujja kunywa gano agakaawa katugende awali ensulo y'obulamu. Abantu bajja kwogera, abamu babeere nga Piraato bwe yanaaba engalo n'agamba nze ndabye omusajja ono talina ki musango. Kyentegeeza nga abibabuulidde temugenda kwekwasa nti twali mu kkanisa ya gundi ne tutabimanya. Abibabuulidde yadde oluvannyuma ayinza okuleeta kaw'omuwuudu kali kakola ki akakaawa. Naye byonna yamala obudde nga nnyonnyola. Omukisa gwajja mu bantu abo era buli yali mu kkanisa eyo n'awuliriza. Mubimanyi mubeera ku WhatsApp mulaba bu videos obutambula. Mubulaba online. Mukama ayogera. Naye n'ensinza eyasooka yali Ssabbiiti entuufu. Naye banaaba w'omuwuudu bw'amala okuyingiramu kakaayira omubi Sitaani n'ajja ng'akyusa ebintu bye nga bw'alabye. Katonda agambye n'abantu ne bagamba. Katonda n'agamba abantu ne bagamba. Omwana w'omuntu bw'atyo bw'afaanana. Naye tetugenda kukkiriza kufugibwa bantu. Ekigambo kya Katonda nga kituwadde mu ngalo zaffe. Tugende mu maaso nga tudduka obukaawu
kubanga Katonda kyeyetanira okutulokola. Tuyimirire ku ebyo bye yatulagira bye tuba tutambulirako kuba mwe muli obulamu. Nsabo neggateko tugenda kwebaza, tugenda kusaba Katonda era tusobole okuba nga tuyimirirawo mu maaso ge, atuyamba okubeera abantu abafuuka omukisa eri abalala nga twogera amazima agagenda okuyamba okubasembeza eri Mukama waffe. Yogeranga amazima gokka. Musumba yabuulira enjiri eyo, manyi nti Mukama mu mutima gwo ekigambo ekituufu yakiwandiisaamu. Toteekangamu akatwa. Bw'oba wakateekamu ddayo kasaabulule. Mukwano gwange awulira. Mukama Katonda atwagala. Obubaka bwe bwabuleetanga tutambulire ku obwo. Si nsonga oba ensi efaanana etya, tunywerere ku oyo. Kale katwebaze tusabe. Katonda waffe tweyanzizza kubanga nate oyogedde naffe. Tweyanzizza olw'ebigambo bye tuyize. Ng'omulabe bwe yagwa mu bantu bo yateekamu obukaawu, nabo ne bafuukira ddala obukaawu obwo ne bakala amaaso. Mukama tukusaba otusaasire, ojungulule emitima gyaffe, tuleme okukalanga mu maaso go, okukwerabira, tutambulirenga ku bulamu bwaffe nga twerabidde tuli bitonde. Mukama tuwa amaanyi ag'obuwombeefu, tusobole okutambulira mu kigambo kyo, ku nkomerero tubeere bawanguzi, tusobole okuwangula omulabe, tusikire obulamu obutaggwaawo, ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.